era asiramuse yekka yeesimye wano ku nsi era yagenda okwesima ku nkomerero. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba qad aflaha man aslama, awangudde era yeesimye yasiramuse. Wa ruziqa kafafa, era yeesimye Allah gawadde ekimumala. Wa qanna'ahu Allahu mimma ataahu, ate Allah namumatiza n'abeera mumativu n'okusiima ekyo Allah kyamuwadde. Tusaba Allah sebenga n'emirembe kwekyo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kubanga tetwandibadde ffe senga si kujja kutulungamya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatufuula abasiraamu era tufundikize obulamu bw'ensi eno nga tuli basiraamu. Abooluganda, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah gamba inna al-awaiqa allati taghuqu al-'abdu bi sayrihi ila Allah thalatha, mazima ebiremesa ebijinji ebiremesa omuddo okusikana Allah nga musiimye biri bisatu. Ebigendo tulemesa janewe kiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'omuddu bw'anaava ku nsi nga tabyegenderezza ayinza obutawona. Okuyinga kw'abadde omuliro kuyimidde ku nsonga mmeka? 3. Era ejjana egenda tulema senga tetuwona bino mmeka? Nga byonna ebikolebwa bizingira bino ebisatu. Awwaluha wa a'zamuha ashirku billah, ekisookera ddala ekikulembera byonna kugatta kwali okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda, mu nsi muno teri kikolobero kyali kikoleddwa kisinga kugatta kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Washiriku a'zamu dhulm, shiriku bwe buli azaamanyi obukyasinze. Wa akbaru al-kaba'ir, era ly'ezzambi eri waggulu wa buli mazambi gonna. Allah jalla ala yagamba nga yasiza kulimira omulongoofu ayitibwa Luqman alayhi salam, bwe yagamba mutabani namugamba ya bunayya la tushrik billah, owange mutabani togatta kwani? Ku Allah. Lwaki? Inna shirka la dhulmun azim, ogatta ku Allah bwe buli azaamanyi obukyasinze. Mimma yadullu, mubimu kubiraga tishiriki bwe buli azaamanyi obusinga buli azaamanyi bonna, era ly'ezzambi eri waggulu w'amazambi gonna. Bingiko naye tulabe bino bina. Ekisooka tulabe bino bina. Ekisooka, anna almushiriku, omuntu yenna bw'akola shiriki wano ku nsi yakfuru, akafwala. Omuntu yenna asamira oba akola ebikola eby'ekisiriku, omuli okweraguza, omuli okugulumiza lubaale n'ebiga mu ttuluba eryo, senga okikola oba tokyali muki? Bali oweebwa erinnya ly'obuki? Obeera muki? Mukafiiri. Ne bw'oyambala entalabuusi n'obeera nga tuva mu muzikiti, bameka mu basiraamu bakyasamira? Simanyi oba mu Busoga abakyayabya ennyimbe, naye olumba enkola ya nnono ya kisiru. Senga mumanye ebikolebwa nga balufulumya ku makya, tebisobola kukolebwa muki? Musiraamu. Ekyo ng'okijjeeko ye nnamula y'omushiriku wano ku nsi nti mukafiiri. Wa fil akhira, ate ku nkomerero wakuyingira muki? Wakuyingira muki? Muliro. Allah jalla ala yagamba inna Allaha, mazima ekitiibwa ani? Allah la yaghfiru, tagenda kusonyiwa, si wa kusonyiwa, an yushraka bihi, yenna yamugattikako, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, tagenda kusonyibwa. Ekyokubiri, ng'okuggyeko tagenda kusonyibwa, si wa kubeera nga ava mu muliro. Allah jalla yagamba inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Bw'anayingira tagenda kusonyibwa, bw'akuyingira mu muliro tagenda kusonyibwa, ate si wagguvaamu. Abakafiiri n'abasamize bakuyingira mu muliro nga bagubeera mu lubeerera. Ekyo ng'okijjeeko omuntu yenna bw'akola shiriki tasigaza kalimu kalungi n'aka.
niba bakoze hijja 10 tasigaza nini, niba asibe ebisibo 10 tasigaza neki. Allah yagamba walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah yatuma ngassa ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngero baka byassa kubakulembera abagambanga nga bannabbi nga bawoninga nti enna ngattikako emirimu gye gyonna ngisazaamu era wakubeera mbafaafaganibwa. So nga bannabbi ba Allah bwe yali awoninga tasobola gatta kwani ko Allah ne message esinga kudde erife. Walidhalika teri baatukulembera balongoofu okuva ku bannabbi ba Allah n'abaabagobereranga kye baatyanga nga kugwa mu shiriki. Abakubanga shiriki kintu kya kusaaga tebandibadde ensonga lwaki Ibrahimu alayhi salatu wassalam awanjaganga awanike emikono nga bwagamba rabbi junubni wa baniya an na'budu al asnam. Allah nga okusaba ontaase n'ezzadde lyange tuleme kubeera nga tusinza amasanamu kubanga okusinza amasanamu kikolobero kinene. Lwaki baganda bange twewale shiriki n'emiteeko gyonna egigwa mu shiriki, abeere shiriki mutono abeere shiriki munene, kubanga shiriki omutono yatwala mu shiriki yatwaliza omuntu mu shiriki omunene. Mubiyingira mu shiriki mukibulizaako ku Sheikh Songolo wano omuntu okwagala okutuma amannya g'abaki gabalongo. Eri mu Buganda amannya ago galina shayatini zaago era zirokola ki zirondoola amannya nga Waswa, Kato, Nakagwa, Kamya, era amannya gamanyiddwa nga gakisamize nga Naalongo Basaalongo. Amannya ago gakisamize si mannya gaki si gabikabuka nti kika walina amannya gakisamize kubanga abashiriku eno abashiriku mu Buganda abaana abalongo babatwala nga baana bani ani abagaba Mukasa si Allah jalla wa ala bagabweza bwani bwa Mukasa kubanga bo bamanyi nti Allah agaba omu ani agaba babiri Mukasa. Era abaana abo eri mu Buganda batwalibanga baana bankizo tebabeeranga baana baki tebabeeranga baana balala. Era omuntu abazadde balabanga muntu abeera special. Walidhalika yujawizuna lahu wa laha bamukkiriza okubaako byakola ebitakkiriza abantu balala. Gamba mu bimu ku bitendo ebitendebwa ne Naalongo Basaalongo akkirizibwa okubba n'okutwala kyonna ekyali kikye kubanga mu bukwakkulizo bwa Naalongo ne Saalongo takola atya tabba wabula asakira baana. Kyovula mu Baganda balina ekigambo ekigamba okinaanise akyagadde ng'omubbi okukola ki kubanga Naalongo oba Saalongo tabba kasabaga nti Saalongo taba mubbi. Era Naalongo oba Saalongo akkirizibwa okuwemula n'okwogera ebigambo ebyesittaza era bye bikakasa nti ddala Naalongo akkirizibwa okwogera ebikola ki era babeera babaalula enjawulo y'ennono eri mu Buganda ani yali agibaddemuko boogera ebigambo byonza n'okutya okwogera muziki nga bobyogera akasule kayinza okuvaako boogera ebigambo nga bobyogera akasule kavaakako muzikiti nti mpwati wensonyi obyogera muzikiti oli kati nga kubatadde okwekuba bampu n'okumugola agagamba aganene kakati olaba nti era balina enzikiriza ab'ennono nti abaana abalongo tebafa bakola ki babukawusi tebafa. Era balina enzikiriza nti abaana abalongo bagaba ne riziki nti beeyigira bagaba riziki. Walidhalika buli Naalongo Basaalongo alina okuba n'akabbo mwateeka obuliro obwo era agenda n'abasaba. Era balina n'enzikiriza nti abaana abalongo bayokya emimwa n'ebirala so omuntu aba mu mubiri gwe alakenga iodine oba n'ebirala ne baga nti abalongo bamwokya n'ebirala bingi. Era osanga Banaalongo Basaalongo ng'anaagenda okukola asooka kufukamira ng'asaba abaana b'embu bamuwe olukusa era bamugwira emiryango gya riziki. Kati waliwo omwesirifu w'obwongo okusinga oyo? Tewali mwesirifu wa bwongo okusinga oyo. Walidhalika Allah bwe yali akuba ekifaananyi ky'abashiriku yagamba innahu man yushrik billah fakaannama kharra min as-samaa fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu bimakanin sahiq. Muntu yenna agatta ku Allahu jalla abanga ewanudde ku kizimbe n'ekkata wansi. Nolwekyo baganda bange shiriku kikola kyamatawaana nnyo olw'okubanga abaana abalongo bagirako shiriki mungi shirikiyati mungi
omusiraamu teyandikiriza kumuyita linnya lyani. Bwe bakuyita Ssaalongo toyitaba oba Naalongo toyitaba. Bingi byabyendeseeyo nga tebyogerwa olw'okuba tuli mu muzikiti nyumba yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era amwana adda ku balongo n'erinnya lye bamuyita era bw'omanya nti adda ku balongo abeere muwala oba mulenzi. Abaana baddira abalongo nti adda ku balongo okubiri adda ku balongo okusatu wahakaza. Nolwekyo tekyandibadde kirungi kwenyumiriza mu mannya ago kubanga mannya ga kiki ga kishiriku. Ekyokubiri abantu abamu babuzaabuzibwa Al-Hasan ne Husaini bazzukulu ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne balowooza nti baana baki tebaali balongo. So kituufu tebaali baki ne bafuula Hasan ne Husaini bagafuula bannya ga baki ga balongo naye si kituufu. Hasan ne Husaini tebaali baki tebaali balongo era Hasan ne Husaini si mannya ga baki ga balongo. Ekyalo bwe bazadde abaana balongo tebagulira ngoye zikola ki zifaanagana olwanyi shiriki. Ekyokuli basalira aqiika tokkiriza batwala mu nnono kubanga batwala mu nnono then oba otandise ogudde omulimu gwa shirika waki awakaawa. Ekyokubiri mugenda tutemesa okuyingira ejja n'abooluganda albid'atu okuzuula muki okukola bid'a. Okukola bid'a kiki? Kwe kukola omulimu gwonna n'enniya nga nnungi ng'ogutuumya erinnya ly'eddiini naye nga nabbi teyagukola. Okukola omulimu gwonna n'enniya nga kiki nga nnungi naye nabbi nga teyagukola atya teyagukola. Omirimu egikolebwa kati mingi naddala mu Ramadani. Mu Ramadani wano mulimu edduwa ez'amakumi 40 simanyi oba mu Busogeno bazisoma ez'abafu batusomera baseeka abamu hadisi nti abafu bava gye bavudde bava mu kabuli ne bajja bakonkona ku miryango. Kale kamadaggo oganye okunsabira kamadaggo erinda olidde. Hadisi eyo nfu si ntuufu ya bulimba. Teri mufajja kukonkona wombo ayagala dduwa gwa mugaano kola gwa mutta si gwa mutta. Bw'abanga ali mu bibonerezo talina budde bukoma weeno bw'abanga ali mu kwesiima talina nsonga lwaki akuloozaako. Nolwekyo baganda bange tukole akaaganya kakyakola ki enjawulo gye tulina abalamu ku bafu fe tusobola okwongera ku mirimu gyaffe emiki emirungi. Nolwekyo edduwa ezisomebwa ezifaanagana bwe zityo si ntuufu kulwaki kubanga nabbi teyazikola newankubadde bazikola n'enniya nga kiki enniya nnungi era enniya ntuufu olw'okubanga kaida principle y'abamanyi egamba anniyatul hasanatu enniya omuntu ennungi gy'abeera nayo la tubarriru lwasiila tefuula kkubo lyakutte kubeera nti ttuufu. Bw'obanga olina enniya nnungi oteekeddwa okubanga n'ekkubo ly'okwata okutuuka ku kigendererwa kyo ekirungi eky'enniya ennungi ng'ekigendererwa kiki ng'ekkubo liki lituufu. Bw'oba n'enniya nnungi oteekeddwa okukwata ekkubo ate ki ettuufu. Twala ekyokulabirako owasiza abakyala basatu balemeddwa okuzaala n'ogenda otambula ebweru n'ozaalayo omwana ng'ogamba njagala nzaaleyo hafizu njagala nzaaleyo seeka naam enniya nnungi naye ate ekkubo ly'okutte si tuufu. Ekikola kisigala kikyamu newankubadde enniyayo kiki tugamba enniya nnungi tefuula kikubo ly'okutte kubeera nga ttuufu kubanga yakulalika omulimu ogukola eyakulagira okusabira abafu eyakulagira okusabira ab'eŋŋanda teerabira kuteerawo nkola butabo bakola otya g'osobola okweteekerawo eyo. Kati nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam gwe tujjako Allah gwe yatutumira nga gwe tulina okukoppako Allah yagamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kati wabanga tekikola nga tugamba nedda newankubadde ekikola tulaba kirungi naye olwokuba nabbi yakikola kibeera bid'a kibeera kizuule. Baganda bange teri kyakabenje oluvannyuma lw'omuntu okukola shiriki nga muntu kukola bid'a kuzuula mu ddiini. Bid'a ina obubenje bungi naye twala buno busatu. Akasooka ti omuntu yenna n'afiira ku bid'i n'atenenyiza Allah kudda ku sunna ku lunaku lw'enkomerero tagenda kunywa ku luzzi lwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tagenda kunywa ku luzzi lwe oluyitibwa Kawthar. Allah jalla wala yagamba inna a'tayna kal kawthar. Allah amuwa oluzzi Kawthar yamuwa hawd oluzzi nga lugenda kunywebwako abantu bagobereza ba umma ye
naye nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba ana faratukum ala alhawd zengendo basoka kuluzo nga ngenzi basose kubatekera nagamba wa innahu la yuja'u bi aqwamin bagenda kuleta abantu bagenda kujja abantu a'rifuhum wa ya'rifuni ngamba manyi nga nabo bamanyi fayuhalu baini wa bainahum bazizibe wakati wange nabo batekewe jiji babagobe fa aqulu ngenda gamba haula'i ashabi abo bantu bange bagobelezi bange kubanga bagenda kwako obonero bulaga tibantu ba ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Malaika zidamu zimugambe nabi wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam zimugambe innaka la tadri ma ahdathu ba'daka tomanyi bazu aluvanyuma lobazula mu ddiini. Fa aqulu nabi sallallahu alayhi wasallam agenda gamba suhqan beyongereyo ddala beyongereyo liman ahdatha ba'di abazu aluvanyuma lwange. Famin albidai mubidai mulimu zibaita bid'ul af'al bid'a zebikolwa omuli okwata obuladi omuli eziweze tusome naddala zimu Ramadhani omuli maulidi omuli bingi nabera bid'a eziri mu nzikiriza omuli obusufi simanyi bashadhiriya bakwata tarika twani omusilamu anakwata tarika tani tarikatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga ne Shadhiri Abul Hasan Shadhiri yali mugobezi wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate Allah yakulagira goberani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika tarikatu al-Qadiriyya Abdul Qadir Jailani inakuwa naye yakwa Sheikh Abdul Qadir Jailani yakwa tarika yani tarikatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam noleto tarikatu Qadiriyya Shadhiriyya na Kashabaniyya na makuba gamara ezo nazo na turuku bid'iyya sufiyya nkola azaki sufi ma anzala Allah biha min sultan kat ezo zimina albid'a omuntu alina kuona tarikatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teri tarika ndala no kada amanyi bafa bitibwa tubajjako nebu tebaleta ekyawukana n'enjiromba ko musallama tukireka kubanga twalagira goberani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na bila bid'a ezenzikizanga bid'atul khawarij abakhawarij abakafaza buli kibasala mu maaso abakadiyani abatuko kwa nyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abashia abakafaza abasilamu ne basahaba azo na bid'a itikadiyya abafaragane batutu bagenda kukomba kuluzira mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nolecho bid'a abaganda bange akawenja ko kubiri timu na bid'a omulimu gonna gakola Allah tagukiriza agugoba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad wa fi riwayati man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa gonna gokola ngo buzudde Allah agugoba. Echokusatu anna taubatahu la tuqbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yagamba inna Allah la yaqbal tawbata al-mubtadi' hatta yad'a bid'atahu. Allah takiza kwenenya kwa muntu yenna azura mu dini otusanga avudde kola kikuzura mu dini. Wabitali mungeri yemu omuntu bwayongera mu dini abakubye ebituli mu mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nkyayina byatatuusa oba byatalaba nga byetagisa ye nabiraba ngate Nabi sallallahu alaihi wasallam yakaketekedde amali gamba al-yawma akmaltu lakum. Nabi yatasobola kufanga dini tejjudde kati okubako kyongera mu dini kawuno akalaga nti dini yati yakola etya tiyajjula imma kuba bituli mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba kuba bituli mu Allah jalla wa ala asobaka ku Muhammad agamba nti eddini ejjudde wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Lwaki baganda bange teri kabenje kakubiri nga kuzula mu kimu dini akabenje akokusatu al-ma'asi amachi amazambi galime mutekemeka ebiri walwa amazambi getukola nga manene nabera amazambi amachi nga bamanyi bagalaba nga matono ate n'amazambi amanene galime mutekemeka walwa amazambi amanene nga gajja omuntu mbuki nga bolikola ova mu Busiraamu ng'okuloga as-sihr okuloga omulogo taba muki omushiriku taba muki musiramu okuvuma Allah oba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba okuvuma Qur'an oba okujerega oba okujerega sunna yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba okujerega dini ye taba musiramu oba okujijeja
oba okujeja abali ku mazima kikujja mu busiraamu. Wakadhalika okuwagira abatali basiraamu kukulwanyisa abasiraamu n'okubatta n'okubatyoboola n'okubakuba emiggo n'okubakakanya nga gabula kyuka ku busiraamu ku basiraamu kikusanyusa bwe bafuna akalungi okakwatira ensaalwa kabonero akalaga nti olina nifaaku i'tiqaadi obunanfuusa bw'omutima obujja omuntu musiraamu. Walidhalika Allah bwe yali abogerako yagamba intusibihum hasanatun wa intusibihum hasanatun tasu'uhum, bwe mufuna akalungi kabanakuwaza, wa intusibihum sayyi'atun yafrahu biha, bwe mufuna ebibi basanyuka abananfuusi. Abasiraamu bafuna ebirungi bibaluma ate bafuna emitawaana babeera basanyukira mu kikonde. Nolwekyo tusaba Allah taasa amazambi gonna kubanga amazambi gagenda okuviirako ekyokusatu ekigenda okuviirako abantu ffenna nze naawe okuzikirira. Naye tuli mwezi gwa Ramadhaani, ennaku 10 ezikola ki azisembayo, tuyitiza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatumibwa ku mulembe guno ogw'enkomerero. Allah naawa umma ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ekyengera ky'omwezi gwaki gwa Ramadhaani. Mwezi gujjudde rahma, kusaasira, omwezi gujjudde maghfira, omwezi gujjudde itqu minan nar, okujja ensingo zaffe muliro. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadisi yali muttafaqun alayhi nga ya Abu Hurayra yagamba idha jaa Ramadhanu, Ramadhani wajja futihat abwaba arrahma, milango gy'okusaasira gikola ki giggulwawo. Nolwekyo Ramadhani yenna mwezi gwa kukola ki gwa kusaasira. Si nnaku 10 ezisooka nti zayise, wabula okuva ku nnaku olusooka paka olunaku olusembayo mwezi gwa kusaasira. Era mu Ramadhani yenna shahrul maghfira, mwezi gwa kusonyibwa amazambi gaffe. Okuyitiza nnyo okusaba ya tawwaabu tuba alaina Allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anni, na okwenenya kwonna okwa buli ngeri, kubanga mwezi gwonna mwezi gwa kusonyibwa amazambi. So si nnaku 10 ez'awakati zokka. Era Ramadhani yenna mwezi gwa kujja nsingo zaffe muliro. So si nnaku 10 ezisembayo zino ze tulimu, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba walillahi utaqa'u minan nari, Allah ajja ensingo z'abaddu muliro, wa dhalika fi kulli laylatin min Ramadhan. Ekyo Allah akikola mu buli kiro mwezi gwaki gwa Ramadhan. Ekitegeeza ti hadisi ya Salman al-Farisi allati akhrajahu al-Imam al-Bayhaqi egamba nti awwaluha rahma wa awsatuha maghfira wa akhiruha itqu minan nar, hadithun munkar. Amanyi bagamba ba hadisi etamu munkar ila dha'i wal munkar min qabil ad-dha'if, hadisi nafu wabula omwezi gwonna gwa kusaasira gwa kusonya gwa kujja nsingo zaffe muliro. Tukozesa akakisa kano nga tonenyiza Allahu jalla wa ala, tunoonye ekyo kyayatokadde mu nnaku zino 10 ezikola ki azisembayo. Oba oliawo omwezi gwa Ramadhaani ogujja guze obutakusangawo. Kyovula wa Nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam ennaku 10 zino bwe zaatuukanga yayongeranga amaanyi mu kukola emirimu emirungi. Olukola lwataakola mu nnaku zikoze eki zakulembedde nga akikola olw'okunoonya obulungi n'emigaso egiri mu kiro kyaki kya Laylatul Qadr. Nolwo bigambo ebyo sijja kusinga kaawo insha Allah taala, katwanukule ebibuzo byaffe.